gye buvuddeko waliwo ekibinja ky'abasiraamu ekyavaayo ne baddukira mu kkooti enkulu mu Kampala nga bawakanya okuddamu okulondebwa kwa Sheikh Shaban Mubajje n'omumyuka we ku bwa mufti wa Uganda. Bano balumiriza olukiiko olwalonda Mubajje okuyisa olugaayo mu ssemateeka w'obusiraamu nga balonda obukulembeze obujja. Kati omulamuzi wa kkooti eno Bernard Namanya atandise okuwulira omusango guno. Oludda oluwaabi nga lweyambisa balooya baalwo bawaddeyo ensonga zaabwe lwaki bakalambira nti bano ebifo bye balimu babirimu mu bukyamu. The office of the Mufti fell vacant on 12th March 2025 upon the expiry of the tenure of Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, who is the second respondent, when he clocked 70 years of age. Oludda oluwawaabirwa bwe lusabiddwa okwewozaako lusabye omulamuzi okuluwaayo akadde basobole okwetereeza n'okusengeka okwewozaako kwabwe. The application, the issue, relates both to facts and law. So we thought it should be an issue that the court we can claim. So that we are not arguing generally. Omulamuzi akkiriza okusaba kwabwe n'abawa ennaku z'omwezi nga 10 omwezi guno okuba nga beetereezezza okuddamu okuwulira omusango guno. Abasiraamu balaze essuubi nti osanga bwe katalijirya. Tuli basanyufu nnyo twebaza essire eddamuzi esijja kulekeraawo twebaza ez'essereze tulina mubeere bagumiikiriza kkooti etambula bulungi nnyo kubanga balooya baffe batadde kajjoyijoyi w'ebibuuzo ne balaga n'ebintu byonna bwe birina okutambula. Kubanga era omulamuzi yagamba nti buli kyonna kiyimirire ekiriwo ku njuyi zombi. Kye yali ategeeza okuyimirira ku lulwi lwaffe abaawaaba mu kkooti kye kino. Ensonga ze twawaaba zirimu ebbumba Mubajje ayimirire okukola emirimu gy'okwefuula ky'atali ng'okugoba abantu. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Mubajje atwalibwa mu kkooti ng'enfunda eziwera zattunka n'abasiraamu ku nsonga ez'enjawulo omuli enzirukanya y'emmaali y'obusiraamu nga kati bali ku kyakuyisa lugaayo mu ssemateeka w'obusiraamu ne beewaŋŋamya ku bukulembeze. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.